omukukunavu obulamu buli buti olwaleero wangamba kutoba na bizibu anti kati mu buzibu bwe muyina when you look at a problem mugikwatira mu makkati there are three issues. One, teri muntu asobola kayina ettaka mu Buganda. Abazungu bwe bajja mu Buganda unlike other areas nabanyumiriza luli ne mbagamba nti land reforms zatandika e Bungereza mu 1200 AD. Yes. The Industrial Revolution. With the emergence of cities, abantu bayagala okudduka mu byalo bagende mu bibuga. Naye nga ne bannannyini ttaka baagala abasenze. Twakita tezinakolebwa naki. Kati abasenze ne bakola kye bayita Black Revolt. A Black Revolt in 1200 AD in England. Ne batema bannannyini ttaka ne balwanagana. Kati bannannyini ttaka ne babasinza amanyi ne baddukira ku masengere. Then afterwards they had a meeting. After the Black Revolt there was a meeting between the tenants, the serfs and the landlords. One, bwe tufiirwa tetukola. Ku Sunday tetukola tusinza Katonda. 3, abagala ogenda mu kibuga bakole ki? Bagende. Kubanga bwe bakukwatanga ng'ogenda mu kibuga ova mu kyalo bakutemangako omukono. Bakwata ogwokubiri ng'omukono bakutema ogwokusano nga bakutta. Kakati what helped nti after these resolutions many people left the villages ne balaga mu bibuga. Ebibuga ne biteekawo etteeka lye bayita vagabond law. The vagabond law was made in 1200 AD in England. It still exists in Kampala. Abaganda bakiyita Vagaland. Bamukutte Vagalanda. It's a vagabond law that whoever is in the city must work. But when the people left the villages, it led to what we call the fencing system in England. Abantu bananyina ettaka baasigalayo ettaka lyabwe tebali basengenge abantu ne bagenda ne balindulako endiga wuulu. Kakati abazungu bwe bajja wano mu ndagaano y'olwenda they came with the same system. Buganda yasangibwamu mayiro 1,196. Abaganda tebakomanga ku kenda akakumi. Yes. Mayiro 1,996. Square miles 8 ne baziwa abaami 1,000 including my grandfather. Why? Balowooza nti they are going to Buganda oba Uganda egenda ku following up what happened in England in 1200 AD. Singa kyali implemented twali kulidde mu bibuga. Singa twali lutalo ku ttaka. When those people in 1200 AD left to the cities, they left empty huge chunks of land. Never the fencing system. Eventually, they started the agriculture, mechanized agriculture. 3% yerima. Bonna baalaga mu kibuga. Kakati ffe mu Buganda baali bakituleetedde ne kitulema. Why? Muganda could not work as a mupakasi. Kituufu. Ku Muganda munne. 2, they were not given as in Britain, in England, tebaba wa mechanized tractors. The only beneficiaries be bametta, be bamadivani. Naye ate nabettaka balikola ki? Bali leasing ku Baganda. Kakati what do we do? Since we know nti okuva mu 1900 endagaano y'olwenda ettaka lya Buganda liri documented. Era nawandiika akatabo. Who is selling Baganda? Is it Mayega? Is it Kabaka or Museveni? Museveni muwalani ya bwereere. Ettaka lyammwe mulina ebyapa byammwe.
teri ttaka lya Buganda litayinaako ki kyapa kati etaasaajo ku ttaka lyammwe lyemwogerako ettaka eri bwe tubala ku ndagaano y'olwenda lyaweebwani kubanga ettaka eryo erisinga obungi lyonna lya Kabaka bwe kiri around that area lya Kabaka era waliwo we bayita ku Nyaawo waliwo ekkomera lya Kabaka ekkomera lya Kabaka baalijjawo awo ne balitwala ekigo waliwo ekisaawo oba bakisaawo wekiri kisaawo okunnyawo ekali awo yes eno gyendi ewange ekirimanyaga tuyinayo ekirimanyaga waayi baalimirangawo ntungo era nga waliwo omukazi mulimanyaga namulabako muwala we naye yakaddiwa n'akola yeyina n'engo nga giyita n'agiweeweeta kakati mulimanyaga ye yalimanga entungo egenda luddawa mu Lubiri kakati kitegeeza nti oyo omukaaga namulabako I came here in that area in 78 nga ku mukaaga balimireyo ate twakisomako where is vanilla grown in Uganda ku mukaaga waliwo samba y'emmwanyi kakati you must know when Amini expelled the Indians what happened awo waliwo baani bemwogerako kakati changes zikoze eki zigenze kati if we want to solve the mukaaga problem oyina okuddayo kwani original owner eyaliizinga bano kuba Amini mu 78 yakolanga bano ndabye ono omanyi minisita asinga obusiru mu gavumenti ya Museveni one of the most stupid ministers and confused ministers in Museveni's government is this man Baliumunsi. I've never heard anything intelligent from Baliumunsi's head. Tamale. And Baliumunsi, it seems, obayagala ekifu kinene oba bwa prime minister oba bwani oba ali wa mulimba. Look what this man what he says. Government ekomyawo ebbago ettaka ly'abantu. Confiscation of land. Nga Museveni is pacifying Uganda. Tugenda kulayira tugenda kukola ki? Is it when you talk about confiscation? Where do you confiscate? People's land. When you talk about confiscation, you are alarming Baganda who have already rejected you. What type of money? Why doesn't Balimusi keep his ugly head? Kakati nkugamba, to the moment you talk the nonsense of that's why Bukede highlights him. Yeah. The story is not in New Vision. Bukede is under the influence of people. Yesterday awandiise nti amaje gasse 25 mu ghetto nga bw'okiraba ataaguze mawulire ghetto ye Brazil because they know nti Museveni is engaged in a pacification process. I will not be even surprised if Nupu splits into two. There are people who want this country in Nupu, who wanted to talk to Museveni to reconcile the country, to unite ekizibu kya isolation. Waliwo abavuka bavulira musinkana kibiiki ne bakkaanya musinkana tusoberweka ne mu kibira. Let us pacify Uganda first. Naye omusajja the most stupid minister, confused minister in Museveni's government is Owanga and Baliumunsi. Those are stupid people, foolish people, confused. Bagala mbu Museveni abalabe. Oyo omusajja yatambuza akanyama kadebanda. The government yemusi. Why don't you at least Baliumunsi temporarily hide your ugly head temporarily? Allow Museveni to pacify this country. When you talk about confiscating land, whose land are you talking about? The Baganda will rise up. True. Banyi gadda. Bakalu. No you must gwe. Wakito umuzanga labiyo Baliumunsi. Museveni tasana na muwa mulimu. That man is very ambitious. I wasn't making move what prime minister Babwan. There are agents who are confusing him. Kakati nkugamba. Buganda land is easy to trace. Yeah. One, do you know kumanya who got the land title? Two, we know kumanya the release. Nabo Mama Divani recently, the president had to help Meta. Why? Meta yalizingawo emyaka nigigwako. Gundi n'amugamba ono
Gonde omusajja ali yesimbewo no mu Kampala nannyini kibuga n'amugamba Gonde alizeted n'ameri akyambadde ani Senseko Kulubya Kulubya n'amugamba no the lease has expired the sugarcane mine remove your because a lease means that once you lease a lease for 49 years it's not automatic that you will be renewed. Yeah. Nono omusajja Bole yagula ennyumba ye omulangira n'agibba. That's why nalwanyisa kyapa mu nnyuma bumayiga atulizinge omubbi oyo mayiga obubadibwe tebatulizinga emyaka 45 Museveni abaweemu sente after leasing myself where do I go? May I believe in ekibanja? Ekibanja means ekibanja comes from ekibanja kibanja gwe n'abalizukula yero lekpewe naye omwana oyo era yali azinikalo byindize bwati atubbe kakati uganda nti land in Buganda is easy you or trace who owned the land title the land was for yali yomulangira Ssuuna kakati omulangira Ssuuna lease si yalizinga waliwo bagavana abaaliwo by then era ndoze ebiwandiiko biraba byeyo waliwo bagavana abaaliwo by then nalizinga Ettaka nalizinga omuzungu for how many years 99 years bano balizinga baguza Mitchell Court sate kati oyo ayina ebintu ebi bibiri ebiwandiiko bibyo nga yobugira bawo kati oyo ayina ebintu bibiri. In 1978, I mean out of populism, nga bano babali omunsi abatamanyi Baganda, I mean abolished Maryland. Okay. Yenga agamba nti abasenze bajja kusanyuka. When Museveni came back, when Museveni came to power, they reinstated the Maryland. Two, when I mean expelled the Indians, in 1983, the Parliament of Uganda at that time passed a law declaring that abayindi abagoba mu 72 lizi zaabwe zirina okuddawo kuba tebazimaliriza kakati let us assume ettaka lyali lya Ssuuna mulabaawo ewali Gonde Freedom City bagitanga Pida Ssuuna kale imagine ye kabaka yaliwo mu kiseera ekyo Ssekabaka yalizingawo abazungu ne bateekawo Pida ettaka era makubu yonna alibbirawo n'empanga nekiwala bimali ekitegedde nti liizi yaggwako the land came back to Buganda abaana abo abagezi makubu ya ne balanga ekirango mu mawulire anybody who is interested in this land must deposit $50,000 wait for 30 days to open the gold bids atafunye tunamuwe walala ne bakwata sente ze baswala mu Bank of Uganda ne bagula treasury bills awola be wali Freedom City sebalamu yagulawo nga liizi ya government twayitangawo kupida. Okay. What am I saying this? Kakati in the case of Mukaga, they are near my place. Zenaja mu Kampala mu 78. Okay. Nimbira we wazana. Wenda kulire wa mukulu wange. Ku Mukaga watuuka ekiseera ng'abantu balimirayo n'okulundirayo. Development okubba ettaka kuzze bano bazze. Bano bali mu government. Why? The land in Ankole is expensive. If you don't have money to fence 4 times, you cannot fight land. They are all armed. In Ankole? In Ankole. Bonna armed, bonna balina sente bakola mu revenue. Kakati the only victim gwe banyigiriza Muganda. Wano. Kuba Muganda munafu. Muganda atya. Era kati bayiyeeko maje. Tenti z'amagye. Bayiyeeko tenti z'amagye. Okujjako nze alina shiriki. Amasasi ne badduka. Shiriki tatya masasi. Tent ne bajja ne bajoga ne bakwata naye ettaka ne bajenga ekyapa ekirala ne bakola these people the westerners have confused land in Buganda. They have evicted the people be bajenga ebyapa be balowoleza mu kooti be bagula abalamuzi. Otherwise Abaganda tebalina problem naki njagala okubuulira omuganda ali e Kampala waliwo Muganda ali Kampala ali mu area yaffe ayinamu ettaka tebamulabangako
teri Muganda ayinza kuyiiya kyapa kubba ttaka. Si kyangu. Abaganda we believed nti if my grandfather got this Mairo land, I have to respect it until the newcomers have come in Buganda with their monkey tricks n'okweyambisa abalamuzi. Kakati unless the land changed, you can easily look at the trend. Ettaka lyava kwani lize litambula litya lyava mulizi. If the lead expired, it had to resort to the owner. Michoko tusaguze national housing yaguze kitegeera nti oyo yali nannyini kyapa ekyo nga bwe nkugambye balakisi y'amagezi ezo ziri waggulu awo ng'otegeera nti beebo bo bakozesa force bazze kunyaga. To buy land in Ankole is very expensive. When Abaganda bamasasi n'okuba n'okwatayo akaganda getugenda okubeta entawana emitwe ne kavayo nti kekayina kyapa nebakabaleeta kakati nkubuulire ne gamba land in Buganda is easy to trace. Kakati tulina okumanya nti ani na igundi awo tukita due diligence. If nga n'eddwaliro ly'okumukaaga bagula Wakyama. When you talk about National Security Fund, don't talk about the head. National Security Fund has lawyers who are thieves. Yes. Nti baloya babbi. Kankubuuza, how can the government go to parliament and get a sick figure guarantee? Museveni twali Italy. Omukyalo oyo, omukyala afaanana Gaddafi. Me, I thought it was Gaddafi's daughter. President n'akyala mu ddwaliro, wounded by that woman. I remember very well that woman hosted Museveni to a dinner. Kati nze nva mu byalo, nze nakulya mu kyalo, manyi matooke n'amanyama, matooke naki. Naye twagenda okuddina ew'omukyalo oyo. Ne mbabuuza kino kiki. Waliwo ekinnyo ne baŋŋamba ekinnyo kiri very expensive. Nti eno ennyama nti bagiwa wayini. Ng'akafi kali bwe kati ninga sente zekagula ozimanyi nze natulanga patuzi bwendi wazinga mikono niriye mu hoteli negulira enkoko zisakulya mu byabo ebyabazungu ebisibimanyi kituufu nze nobody has ever seen mutabani wange ensere kuyeka yali antute mu Serena. Me, I don't go to those hotels. Nzirire enkoko erimu amenvu. I don't know the cheese. Enkoko erimu obumonde you are wasting your time because I'm not used to that type of life. I've visited, I'm informed ngenze bulaya ngenzeewa. Sirya mmere ya nze ngenda mu gundi wano abayina emirambo gy'enkoko. Ati enkoko yensiike nze ngiyita mirambo. Nze byendya nenteekako n'ebyange biri. Neneba nobeera sawasawa. Nze simanyi ebyo bigundi byabwe. Kaakati I've only visited omukyalo oyo yakosinga president. Namugamba, the problem in Africa is that amalwaliro gammwe mugazimba bubi. Gayina entrance point era mwe bayita nga entrance exit bwe basiibudde ayisiŋŋanye n'ayingira obulwadde n'agenda nabwo. Namugamba nti bwe tuba tusimba modern hospital abalwadde ne be basiibudde tebayitira wamu ne Diana yaliyo. Kakati president n'agamba instead of wasting our time okutwala abantu e India, why don't we put up our hospital? Bano bappi ate tebakitegeera. Kati mwaweze Buyindi mumanyi ti Buyindi ye bajjanjaba. Kituufu. Organize zino zimubadde mubba okutta abantu mubadde mubattirawo. 4,000 Ugandans were killed in India to extract their organs. Buli ayina organ agenda Buyindi ate ne bakuweeya muwalabu gwe basse. Nalabye mmwe abaana bali ku gundi bakaaba. Bannange abaana abawala tubona ne mu kisiibo bali mu ggwanga ki Omaani. Naye Kayibanda kagenda kudda okwo kakambe ku Bukedde mwaba agendayo nga singa bakwata owa Bukedde ne Kayibanda abaana abo batubulye tell us
mutubulye kampuni kyeza abatwala tuzirumbe n'enkoni batukubaka tuteyakanso ofisi ezabatwala abaana mutubulye amakampuni agabatwala tulumba abasajja bana batalina nsonyi batwala abaana babanaabo nabaga nti nze owange defied me ngaonali wa Bobi Wine omanyi bwokaddiwa abaana batandika okujoga mwana wange yandifayinga n'alinnya ennyonyi abaana bange nti nze mutani wa Mirundi ti omwana wange agenda mu Silevale nze evera arrogant man ti omwana wange agenda mu Silevale waliwo omwana abadde mu charity mwala wange yagenda mu bya charity ne bambuulira nti akolaki mbwalabirira abakadde munoonya bemba okwo nkaaga ku lubuto ng'ojjanjaba omukadde gabaga nti oyo mwana wange wa Mirundi omwana era ayagala kukola kekukwatako engalo gwe muwala gojja kumendekera kakati yes omwana ayagala kukola dignity ya family must be there kata tule butuzi wakale mekola announce nti bw'oli musisita oyamba abantu naye si kukutuma mu kitongole nti gweoyamba nje kukukwatako engalo ojja kumpulira kakati nkubuulira negamba ti Museveni bw'aba ali eyo n'asalawo akola eddwaliro ne balemesa abacuba waayi abacuba baali tebayinza kukola mu Uganda nga nabano bakuula emitima bakuula spare part w'abantu ne balwana ne balemesa abacuba okujja kakati Museveni n'akwata abaana 30 n'abagamba bagende Buyindi basome batwala yaaba abaana 27 bazibira mu State House 27 nga buli mwana buli semester agisasula emitwalo 5 naye olunaku lumu omukazi yazibba tujja mukwata kino ekikuta obudde ekigenda obuta mugenda okulaba abali kabangali kakati what I'm telling you is this nti n'eddwaliro lyennyini webagula si waabwe how can government with all the resources buy land without due diligence kitegeeza nti that area is confused ababbi webakolaki webatambulira bo bategeera nti yali faamu ya mmwanyi ne bategeera ki ne beeyambisa emmundu zaabwe ne bakolaki kakati today if I'm a public relations officer of a National Security Fund I do two things one shero yomugiraba shero ekyagikola obubi kyobula nti shero ekendedde mu Uganda twe twakulira nga batugamba nti ekyo kitwala ombwa ku shero okunywa amafuta waliwo kiwi waliwo shero waliwo colgate ebyo mwana wange buli ddagala lyonna erisenya amannyo baliyita colgate buli ddagala eri kuba engatto baliyita kiwi buli batunda amafuta shero ekyo kitwala mbwa ku shero okunywa amafuta do you know how shero degenerated abantu ne bagikyawa bahanginga abantu mu Nigeria abaali balwanyisa shero okusima amafuta abo ne baleka bagikyawa two people don't know ti aba shero nga mayiga tannaba kujja baabwa kabaka ssente bazimbe petrol station ku Masiro bakole perimeter wall yali katikiro wa Buganda simwogerera neegatta n'abalangira ne batwala kabaka mu kkooti ne bamulemesa okukolawo petrol station n'okuzimba amasiro kyobula nti amasiro gakwata omuliro baali bagazikiza gundi seggona yajja nga bamutumye tegaleke gaake it was a contentious issue kakati Shero yagamba mutuddize sente zaffe because we've got bad publicity in Nigeria we've got bad publicity in Uganda we shall not accept to get bad publicity in Uganda tuyina kye tuyita goodwill nga bwe nkugambye whether you were a nun bannani balina okumanya nti omwana wa Mirundi ali arrogant omwana wange tuyinza musibisa biwundu never we have family dignity tuyinza kugamba nti omwana wa Museveni mu magye mwetisibwa migugu tuyinza kugamba nti abalangira b'Ebungereza bwe bayingira mu magye bafuuka betisi ba migugu ono kyali si pilot mufuzi wa helicopter combat helicopter oba agivuga oba tagivuga but there must be dignity kakati ensi company ebeera ne goodwill National Security Fund efunye omukisa bwe guti
yali kugambye balooya baayo tulina kye tuyita mu insurance tukita tutya ex-gratia payment maybe it changed. This is my commerce in 78 zino ubagoli wa myaka emeka nze nazaliwa 83 kakati bulira ne mutawani wange ono looyo akusinga obukulu banze namuzaala nga 81 nga ndi mu seniors natandika ebyobusiru nga ndi mwana muto kakati nkugamba bwe nali nsoma insurance bakiyitanga ex-gratia payment ex-gratia payments nga kitegeeza if you insured fire naye emmotoka yo manya ennyumba yo emmotoka n'egitomera baladdu n'egikuba tukuwayo kasente. Why? Not to say that the insurance is bad. Kakati yo gundi National Security Fund has a lot of money. Oyinza okugoba omuntu awo nayo nakwokera ebintu bya amayumba mulimu abaloga abashiriki. Kakati nze mbagamba National Security Fund teyali tudde nnyo mu legality. Yo National Security Fund kye yalikoze oba oli bona fide occupant or not yali wandise sofa nga tebannawera bangi kubanga nebweyogera n'ogamba ti oyo omusajja nange neewunya omusajja eyesimba mu constituency nga yina erinnya lyakinoza namuyita Munduli Philip nange ne banga nti Munduli yatundanga bibanja awo nga sente yatundanga ebibanja bya ku mukaaga. How did Munduli get a charge? Kitegeeza there was confusion. Andi Munduli ono manager atugambye Munduli ono yakulira kufa tata yali tractor driver ne Uganda nakulira waawo Uganda Killers waliwo mukwano we nga bamuyita Sebowa oba bamuyitanga Sebowa. The man told me olwo yaŋŋamba yali mukwano wange nnyo nga mpaayo ebirango nga nkyali gundi bayabula naye Sebowa is not different from oyo gwe mugamba Munduli. Sebowa taata we yali akolera omuyitale yali nannyini kiwuma ekyo. When Amin expelled them namulekera shares. Yes, there are many people, the Indians said, are we going to come back? And no. Ate abamu bwe bagenda era kyovulaba nti yo story eri mu monitor is a stupid story. Museveni said we are Christians, we are Muslims. Let the Indians come back and acquire their properties. Don't look into modalities. When an Indian comes back and claims a building, give it to him. Yali akuze custodian board. Ne kavuma yagirimu ne basoga nsado. N'abagamba, let those people, when they come back, tussle out ne bibasanzemu. Kati where did the parliament get powers to appoint a committee to bayina gwe bagoba? Ebizimbe babyegabira why? The Indians did not come back. The owners did not come back. Second year gwe mulaba vice president yaliro ya custodian board. Second year agamba I have evidence nti abayindi babasasula. Amini yali tayinza kubba Agakani, yali tayinza kubba abayindi musiramu munnaabwe. Kituufu. Amini yabasasula. Naye nkambo mugerwa ne rule ne bamusalira amagezi ne babituuma custodian board. They were not nationalized. Okay. They were kept under custody, thinking that one day they will come back. They will come back. Yali badde nationalized. But because the Indians had a big lobby, nabo baali basomedde bongeza naawa ne balimba Amini ne bagituuma custodian board. Kakati how can you say ate Kasozi agenze mu parliament etaddewo akakiiko? No. Parliament cannot allocate those buildings. Let their owners fight. Let their owners. The owners. Bali Canada tebayinza kudda wano. Let the owners nanyini kizimba jaka arwane ne Sudiru. Okay. Nanyini kizimba kyoga nsi kya Sudiru. Aliwa. Ye mwenyini ajje. Aliwa. Kati abo baagala kubiga banvuunula bibya. Era kimu ekiri ku ttaka lino muzeyi Tamale. Waliwo bafunako ekyapa omwaka 2019. NSF government awaliko ab'ebibanja katusasulani. Ono mukwano gwange mulowooza nze nagaana okugendayo mulumbe
but I have mulowooza ziweeru naye nagana nabakyawa nnyo abaana bamulowooza nabakyawa mulowooza bwe baategeera mulowooza yagula ettaka ng'aligula ku munsenyooli gundi mwita munsenyooli ani so musajja wandika nnyo nembukedire nakati mwali ali awo kyengera ajja kunyiigira ne mukwano gange nasoma naye bamuyita kasasa kanyeke jjajjaabwe yaliizinga ettaka ku bayindi liizi neggwako ettaka nerikomawo mu bakanyeke mulowooza n'aligula bagenda okulitegeera nga bagenda kuyita ku pipeline yo something connected to oil bajinga ekyapa badembediza ettaka bajinga ekyapa ababbi ne bayiwawo n'abantu abalina obusaale ne bayiwawo n'ab'emmundu era be batta mulowooza nawandika akatabo ku mbuga nti crucified for my wealth nawandika akatabo murdered for my wealth nakawandika ku mulowooza kyobulaba bukedde tawandika ku mulowooza bukedde tawandise ku mulowooza ng'abagagga abalala mulowooza was murdered nti sente waliwo biliyoni oba kinaana oba mmeka ezaali zize ku akawunti ye ku friday bamutta ku sande mbu covid namunagaana kakati nkubuulira nti obubbi nze singa ndi wa national security fund naali bagambye those who claim timwalinawo ebibanja kuba si ttaka ennimiro zaaliyo abantu bannaku zana bonna baalimiranga eyo era ngaoyo omusajja yabawaki yawa ebibanja kakati how much money do these people have over ebibanja waliwo omusiri gw'emwanya omuyanze kuzana waliwo ebintu biri mu mwanya omwo waliwo barepist kale omusajja yakwata bukwasi jambiya nayimirira mu kkubo nalemera mu mmotoka ngeri omugagga asulayo omukazi we avuga mu mmotoka laba omusajja w'ejambiya nayimirira mu luguudo wakati namugjamu namutwala namurepinga mubimwali kakati bawajja alaba emmotoka ya mukazi we ng'epaakiiza yes nagaalaseewo ekisajja olwamulaba nekimufuutukako nekidduka battirangayo abantu nange ente zange gye nazirundiranga nze n'ente ziri mu kibuga mu urban farming yes n'endala eziri ku faamu kakati kitegeeza nti if we want to solve the mukaaga issue don't look at legality gwe kyokulwa ebya Buganda byangu ettaka bwe lyava ekyapa kyani original kyajja kitambula kitya kiriko kaviyeti kiriko ki kakati kankubuulire abaabokedde abo nze sibaagalirako ddala baakuba mu mawulire ne bagamba Kasirye talina it's true Kasirye talina kyalina Kasirye did not leave any property Kasirye Gwanga yayina ekifo ky'omuli golodi ne bakimuggyako obukambwe bwali bwa bwereere basirikale banne ne bakimuggyako muganange emirundi bamusajja esasi ne mugamba no n'akibalekera Kasirye Gwanga n'afuna ennyumba emakindi ennyumba yali ya musajja nga bamuyita Peter Owiri yattanga abantu mu Naire Manson like other people abajja mu lutalo bakwata amayumba ne Kasirye n'akwata ennyumba eyo kakati aba Buganda Land Board ne balimba nti mwanyina wa Kibaki ye nannyini ennyumba eyo nti Owiri omulwo ali connected ne Bakibaki Kasirye Gwanga ne bamulagira ennyumba agiveemu Katumba wamala Mekamanda akola Kaweesi yali mufere Kaweesi tali mu nedda Kaweesi tayinza genda mu ggulu Kaweesi yali mufere omugenzi yali mufere era bafere banne be bamutta Kaweesi yali mufere bafere banne be bamutta Kaweesi was killed by his fellow bafere I have the real story Kaweesi left a tape, he recorded a tape 3 days before his death. Yes. Kaweesi ye recording ennaku 3 nga tannafa. Kaweesi yagenda nga bakubye olubiri lwa Mumbere ng'anoonya kulaba Museveni. Poliisi yali yakubye olubiri lwa Mumbere. President yamugamba omulaba lwakubiri bamutta lwakutaano bafere banne. That one I know. Kakati nkugamba nti Kasirye Gwanga bamugamba
nti ennyumba Muhoozi yajagala mutabani wa president Kasirye n'afuma Muhoozi that boy ani nalina mulwadde nga ndi waka somebody rang me go and find out what is itching Kasirye Gwanga. I went to Kasirye Gwanga nemugeze mundu zotadde wano tizijja kukola ng'ofudde. Why don't you go to the president and buy this house for you? Tumukoledde nnyo. Kasirye nga nti mutabani we yajagala nemugaba kulimba Muhoozi si yagala ennyumba eyo. Aba Buganda Land Board bakolaganye ne Kaweesi bakugobe mu nyumba. Katumba was operating as an innocent man. Ye Katumba wamale disciplinarian yali abuuza kooti eragira etyo ow'amagye n'alemera muki kozi Kaweesi mufere. Kaweesi yali mufere ng'alina bafere banne bakolagana n'aba Buganda Land Board ennyumba nga baagala gitunda. I went with Kasirye ne muganda went to the president. Eventually, president yayita aba legal department mu UPDF n'ayita aba legal department mu State House ne batuula ne Kasirye. Museveni bought that house. Okay. Kasirye bwe yafuna ssente n'azikolamu kuba Kasirye faamu eri gye yayitanga gundi tegirako document kyali kifuba abantu abasinga obungi nze nina ekifuba naye ate mpita batabani bange abalooya ekintu ne bakiteeka mu mateeka because I'm educated. Okay. Ekifuba kibaako wekikola ki wekikoma nti oli mu power kati nga bano abaliwo nga bw'olaba abantu abo bwe boogera bwe balyogerera ku bano abaliwo ababbi ettaka ababbi ebyapa bwe bajja okuboogerera badduke bakola bweri temporary ice cream bamukozesa emitwetu abantu abo ababbi ettaka mu Buganda abakoze eki byonna bigenda baggwako when a new government comes to power because Buganda land is traceable wakolagana nani kakati kamalize nkubuli nkuganda tibukedde bwekuba tekasiye bwe bamuzise siwawe President Museveni directed Kasirye bamuzimbire before his death bazimbewo ennyumba bakolewo bulungi sente ndowooza bazibba oba zaalwawo kujja bureaucracy kati Kasirye we bamuziika yatwazaawo kifuba nali nkya negotiatinga Kasirye ne bano ab'ekibanja abatwala misinde n'abagirayo emundu naye nze manye enkola gye nkolamu ki ebintu byo but no very few people knew nti I was to Kasirye naye Kasirye yankubira essimu muganda wange Mirundi omwana wange abadde akolagana ne watu mukunde babakutte n'emundu nalina bwa mutabani wange hamu alina amayumba ago gazimba sanga mwenda nga ndi naye nembaga Kasirye bamukutte Kasirye langa mifasa nkubira gundi obulango bankutte banzigalidde wano bakoze very few people knew nti I was close to Kasirye Gwanga nange yanvumangamu olwo nga wagira kuba yamutumanga nawagira Buganda nakola ki kakati president bw'abalagira nti muzise Kasirye. I want to tell you, the money to buy webaziika Kasirye babusasule bafunewo n'ekyapa, and in my opinion Kasirye wouldn't be in isolation. Baali baddewo oba a training wing oba egundi y'amagye oba something ekiriikiriza okulabirira emolazium ekwata ku the president has directed the payment. Naye ekyapa kye bagenda okusalako Kasirye we bamuziika abakola ku byabafu bakikweka. The file is missing. And this money is going to be diverted to other things. Bagenda kati bamugjeewo. Anti nkubuulira nti awo bukedde tekuba. Bukedde ekuba kuswaza Museveni. Nti Kasirye akoledde nnyo Museveni. Kasirye yawamba Kampala. Kasirye yakola kitu inside. When Museveni says we baziika Kasirye mugulewo ekyapa bakikwese and the president has released the money ezokusasula ekyapa akulira ebyabafu
yakikwese mu fayiro tekiriyo kakati sente zigenda kubeera ki kakati we bazikakasire wameze omu naye kyeneewuunya bannange nze ndi bwenti omwana wange agenda okunsikira teyasoma gwe walonda. Do you know that I have an illiterate boy atasomeddeeko ddala ali mu kyalo badde sikimanyi muyina ye wakutema jambiya bano baluuya batimuli yagenda okusikira temuli. Yes, these people resorted tebasobola violence. Kakati imagine Kasire has a daughter who is a lawyer. Kituufu. Ali luddawo. Where is this daughter of Kasire who is a lawyer? Mzee Tamale, NSF ekole kimu kaseera kanene. We are talking about land. Nti land erimu confusion mpitirivu nnyo. Nti oyinza okusanga omuntu nagamba ti alina special land title bakulimba. Teriyo. Bano abayina ekyapa kati kankubuulire eno ekkanisa gye baakuba eya Dodo ne bamusiba mu kkomera. Regional Police Commander eyalagira okukuba ekkanisa bulaza wa Nakalema Museveni gwalagira ati Museveni alina problems talina data. Museveni talina data. The Regional Police Commander who directed the church to be demolished is a brother to Nakalema. But Museveni directs Nakalema to arrest the people who are involved. Ajja kwate Muganda we. Eyo, there was a case before court. Ne babuuza abennamirembe manye Nakasero eriyo ekikampuni ekiringa Buganda Land Board ekitunda ettaka ly'Abaganda ntakali namuganda tujja kusiba n'awakana. We shall arrest these religious leaders. Why? The religious leaders ekkanisa esatu ezisangiddwa mu Buganda ziweereddwa square miles 94 okukolerako emirimu egikuza Buganda. This allocation had a clawback. Otunda ettaka lya Buganda Ntagali, mutunda ettaka lya Buganda Entebbe billioni 7 muzimbyemu essomero mu Buganda. We shall shoot them mu bukadde bwabwe. Nabana abeerubaga mutuguza American Embassy ettaka lya Buganda muzimbyewo ekyekirala in compensation. Because endagaano y'olwenda ekugamba nti ekkanisa esatu kubanga abakatoliki baafuna emirundi eki ebiri. Abakatoliki abameruheru babajja Bungereza nga baagala okulaga abaminsani nti ne Bungereza eriyo abakatoliki. Era in their strategy baali balowooza ti omukatoliki ava mu bamiruhiru ab'ensambya yalifuga Uganda. Ab'ensambya Bangereza Verona Fathers abali mu Northern Uganda Bayitale ensi eno yaba White Fathers Bafalansa be bali e Rubaga. Era mwe kyemutamanyi ono Omuyitale n'Omungereza tebali bwakibisupu bwa Kampala. Ani abulye ba White Fathers bannannyini nsi. Yes. Kakati ekkanisa esatu abakatoliki baafuna emirundi emeka? Ebiri. Mu abakristaayo bagamba ti omulangira Nuhu Mbogo abasiraamu n'abaddu be baweereddwa square miles 2 mu nnya. Kakati the argument is bawa Nuhu Mbogo abaddu be be baki abakola mu gundi abali bakola mu lubiri lwe oba bawa busiraamu. Ati enkubuulira nti bwogera square miles 94 n'ozigabiramu ekkanisa esatu baafuna mmeka? Oyinza okusanga asatu mu emu. Yes. Ekitegeeza ti Nuhu Mbogo nabano baali benkana buli ddiini bagiwaza ezimu. Kati the issue is ttaka lya kakungulu oba ttaka lya busiraamu. Anti issue nti square miles 305 ziweereddwa Kabaka bazimuwanga muntu. That's why abalangira batuufu nti gwe abaana ba Dawudi Chwa balina okugabana square miles 305 oba lwali lusuku lwa Kabaka kubanga mu Buganda buli ewali omwami ow'essaza waliwo square miles 32 16 za ssaza development 16 za mwami wa ssaza Lusukulu. Kakati katubuuze square miles 305 ebya Kabaka is it for Kabaka oba byaweebwa Dawudi Chwa nga birina okugabanibwa? Ffe kitaffe yaleka yiika 750
if we divide it we divide it kuba kati abaana ba Mirundi ffe tusooka okugabana abazzukulu ne bakola yes kakati the square miles ebisatu mu ataano bya Kabaka oba byali bya Daudi Chwa yagabana ne banne that's an argument so land in Buganda is clear therefore in my opinion ebyo byonna bye balimu oba mwagula ettaka ne muligula ewakyamu we want a hospital erubaga twetwe ngenda okubaddeyo n'akatambi yabaddemu ne mulamuwe ku covid dayana bw'atadduka mu Heres President Museveni bwaddira Franka tumwebaze n'amuteeka mu cabinet Museveni nga muta kiddemu yes kubanga tetujja kusibwako sanctions President Museveni n'akwata kitutu ono kitutu eyaddidde ng'ategeeredde ddala nti abasajja bali babba ssente abazungu batusibye sanctions wagundi n'akwata instrument agitwale mu boodi ya leya eveewo agende n'obubbi bwe gitutu n'abeera mu gavumenti nje gikuba Mzee Tamale n'obukooti bwe bafati ne Kasayija aboonoonye economy olabe omusango gwa haamu omusango gwa haamu Mzee Tamale wait helps the country why Hamu is not a poor man. Hamu does not send Nemedu okusasula bank. Hamu has more money in that bank more than they demand from him. Hamu akugamba out of experience abasajja bano bajja tebalina ssente ne badde kati eyo bank ogirabe eyagakandi emaze wano bbanga ki n'ennyumba mpangisi babeera mu kagundi bwe kati buli wababeera bo tebagaziwa sentral banka zo zigazi bo bajja kufeera bufezi Hamu n'akugamba nti look tulina etteeka lya manera bundalingi sente zange miliyoni 7 eza dola baziremesa neŋŋamba kibirango gwoziremeseza nkusuula eddalo nga waliwo omuntu nange ne buyinza okubeera omuka obulamu bwe bwonna bunja kuba mwavu blocking my account. Do you know that many Ugandans non-governmental cannot bring money here? Bwekiri kakati lwaki yo banka ye Kenya etayina wano license ekolerawo? That was the argument of Ham. Abalamuzi ne bwigizaabwe shamelessly their wages stink like a marwa toilet. Ne bagamba nti ekyo temukyogerako ekyo temukyogerako ekyo era nze basagenze tubateeke mu black book nti abalamuzi bano bakola judgment ey'obusiru mu mwaka bwe guti abaana baabwe n'abazzukulu tubayigge. The argument court did not pronounce itself mutemukyogerako kati Hamu bamusibye emigwambwe ekyo likalite temukyogerako ekyo temwogerako likalite no abalamuzi mbateeke mu black book put them in the black book yes abaana baabwe n'abazzukulu tebaliye buyinza wano kubanga the argument is be batwavuwazizza nti abasajja abo bu bank obuli fake bwe bujja wano ng'oteekayo visibility study visibility study gy'oteekayo miliyoni 4 tebaziina bakuwola miliyoni 2 project ne story nga ne bagitunda. You don't have money. Kagame yawera gundi Kagame yawera beti n'olaba mbokedde bwakadirisa. How can somebody tell you to defeat him? Akadirisa ate gw'obawangule aba beti baleeta kiwano. These things must be protected. Kakati nze nkubulya ne gamba. To go back to your point, it would be in the interest of the banker lawyers, of the national security lawyers. National security has a lot of money. But what tugula ettaka liri appreciative. I want harmony in society. Bagambe bawandiike nga tebannaba. All of those abali registered abalwana nti balinayo ebibanja byabwe. How much is ekibanja? What was the value of your kibanja? Babawe sente. Why? With the project they are going to put up and the land appreciates. Nti ettaka ly'otunze olwaleero
land appreciates. Butubala ettaka lyawo muzeyi Tamale ika yerubo waawo nga yakyapa eri mu kawumbi kalamba ate ow'ekibanja alina ekyapa nandi kati tubaze balimirangayo nandi kati tubala katubaze tubaza sente nyingi problem baje babakola sort of one point after one problem one first chase away the bibanja owners mugamba nti balina ne busuulu basasulanga yes sort of the bibanja iso fast boba jemu kakati mwe mudde baloya ne baloya ababbingana oba ekyapa because I'm telling you the National Security Fund must make a due diligence. That's why when it comes to the banks, a banker has an insurance of 3 million. If you deposit the money in a bank and the bank collapses, you are given 3 million. Because it is assumed that you, a person who has more money, kakati sebereza omusajja bamuyitanga bwenje olunaku lwe yateeka sente mu Greenland Bank enkya ne baggalawo. I don't think yali azifunye. Kakati ffe tukugamba before you put money in a bank, ask with the consultant. Me I can tell you collapsing a bank. That's why the law is sympathetic to 1 million maker. 1 million yetamanyi naye kakati abantu abali mu Greenland Bank banka bwe yagwa the insurance covered only 3 million. These ones have wasted for years to get their assets. You get a liquidator. Kyobula mu mwali temukimanyi tuyina a liquidator. A liquidator atunda assets za banka ng'egudde oba enegondi. Kakati ate bukyatuka mu Green Bank tebaleeta liquidator. Which means Green Bank bagitira bwereere. Okay. A liquidator gwe n'ogamba naye abasajja ako kazi ne katuuka kati n'engulu zaako kakazi gwefa mangu gavumenti enaddako ejja kuyolayo entuŋŋamo ekuteeke ku kizindaalo oyogere be wabbirangamu abakugamba nga okuba banka ozitunde beyita balokole. Waliwo ekiseera ekigenda okutuuka n'okuwa obweyamo mbabuulira onabba sente ono gwe bakozesa okubba sente mu education. Waliwo omuvubuka oyo ne bane Kagina yakyawa Abaganda. Kagina mukolako research bane mumboli abamanyi Kagina. Kagina oyo omuleero oyako wenguudo. Kagina yakyawa Abaganda. Lwaki? Ene Muganda who lives Yinula n'afuna omulimu ewalala Kagina awandiikayo ebbaluwa tiyamala kubba n'amufiiriza omulimu. Kagina bwe yajja yagoba Abaganda lusambu nti babbi ekigambo busuma kya Luganda. Waliwo omusajja bamuyita Alinange. Alinange I think is a Musoga. Alinange yali public relations wa Yinula. That man left Kagina n'amugoba. He got been getting jobs. Ninga kina wandika. Is Kagina mulokole. I'm reviewing balokole. When I went to the State House, I didn't say mulokole. They are not State House. They are not balokole in the State House. Tebaliyo. In the real meaning. Ndi State House balokole mu bigambo. Omusajja abakoledde nganze ne bango ate no mwana ngenze naseka. Ayuben basekerera. Kyobula bwe muwolomeza. They thought that I was easy to throw away. Me, did I go to State House to work? I went to State House to spy on them. Bali bangambye nti when you go to State House they have local sessions. Nengendayo babingambye endabe. Sabira ndozanze banti. Andi bandi bamanyi. Bangante eriyo tribalism. Andi bandi bamanyi gwe.